former road mayor yakwatiddwa olunaku lwaleero era nga mu maka ge mwennyini we bamusanze yabadde nga yeetegekera interview ya Sanyuka TV era nga omukyala Happy Powers ye yabaddeyo nga yeetegese okuba nti amukolako interview. Of course baadde bagenzeko online nga batandise okuba nti bawa interview naye ng'ate oleda amaka ge baadde bagazinzeeko dda kwegamba nga beetegekera okumukwata. Drone zabadde empitirivu nga weeziri awo amagye abasirikale ab'enjawulo aba SFC okubanga bamutumiza okuba nti bamukwata era yamamaliziddwa ng'akakasiddwa nti akwatiddwa ne atwalibwa buli omu gy'atamanyi era nga akulira eggye ly'eggwanga n'abanga asobola okupositinga okutulaga nti already yakwatiddwa era ali wowe. So basically ebyo byabadde bigenda mu maaso naye tulina ezimu ku nsonga ze tusobola otunuulira okumanya lwaki omusajja ono yasobodde okuba nti akwatibwa and some of the reasons kwe kuba nti Dr. Kizza Besigye yakwatibwa era aludde ng'ali mu kkomera naye ng'ate okuva bwe yakwatibwa wabaddewo ono y'omu ku baadde bawolereza Dr. Kizza Besigye kati nga balina point egamba nti General oba General MK nti yasobola okuba nti awandiika ku X ye oba former Twitter ng'agamba nti ayagala kuba nti ahanginga oba nga like bahanginga Dr. Kizza Besigye oyo eggulu. Kati bino bye bimu ku byaleeteddwa okuba nti bagamba bagenda ku making sure nti basamoninga General MK asobola okujja nti annyonnyola ebyo byonna bye yateeka ku X okuba nti abinnyonnyola mu kkooti. Ku lw'ekyo olunaku olwaleero lwe yakwatiddwa lwe babadde balinze ebbaluwa ebadde egenda okuba nti emutwalibwa ng'era road mayor Lukwago ye yabadde yeewombyemu omutwe okuba nti atwala ebbaluwa eno. Unfortunately yadde tannaba kugendayo nga yeetegeka bwetegesi omukulu ye yennyini n'amutumya oba ye yennyini n'asalawo amwetwalire. So era nga zezimu ku nsonga ze tutunuulira era ngenda kuba nti bino byatuukawo abasinga mwena mwabiwulira era ngenda kuba nti nsobola okuba mbikuleetera okuwuliriza ekituufu ebimu ku bigambo bya Lord Mayor bye yayogera bye tusuubira biyinza okuba nga bye byaliddinze ku kino. Kizza kyabadde asaba omulamuzi atuyambeko okutugombeza ku mulimu ogw'okuyigga General Muhoozi ayina Rugaba okumusaavinga wamu ne bali ba Lieutenant Kano ne Kano ate ne General ye mwangu tujogena oli kukyembaze tumusaavinga ne bano abasatu olusozi lwe tuliko era ogwo mulimu tugenda kugukola okuyigga General Muhoozi wonna waali kumuwa empapula ajeyewozeeko ebirala tujja bibabuulira nga amaze okuteekamu defense ye bigenda okuddako. Akyatukaluubiriddemu ye General Muhoozi banga tulina okumufuna mu buntu waali empapula tezimukwasa naye weewa okumusanga mukyali Busozi Gandala tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri batuuse n'okwagala obaga nti empapula muzitwalira Attorney General tubaga nti Attorney General ye alina okwebuzaako ku lulwe bano bawaabibwa ng'abantu. Muhoozi avunaanibwa ebigambo byazaayogera okuga nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omutijja eguli eggulu n'ayogera bino ne bino kati ebyo tebirina olukwataganira n'ofiisi ya Attorney General bino yabyogera nga ye era tumwagala nga ye mu empapula ne kkooti yatugambye tuziwe ye mu bufunze tukyali kumuyigga lwakulaba kya General Muhoozi osobola okukozesa amakubo amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire
n'omuwane ne WhatsApp bakote ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita bulutiki ngeri n'alaga akabulungi anziresingiza naye kakati fula batamanyi essimu ya Muhoozi nga WhatsApp tunamuweereza tutya kuba tetukimanyi WhatsApp namba ye maybe tulina ogiyiga bwe tugifuna tusiyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba ku Mande nga tumuyizze yonna waayo bwe tujja okusalawo ku Mande era tujja kubategeeza nti eitha tumufunye oba atubuze. Bw'aba atubuze amakubo amalala wegali aga WhatsApp waliwo amakubo amalala aga empapula z'amawulire. Yeso ebyo ffe byebimu ku bigambo bye tusuubira nti bye biyinza okuba nga byamuleetedde okuba nti akwatibwa ndooza mu byewuliddeko. So olwavudde awo era ng'olunaku lwandibadde lubeera bamaliriza bamukutte ne bapositinga ebigambo ebyo nti ali eyo akaaba era bwayiga Oluswayiri. Kwegamba embeera bwetyo bweri era nga Lord Mayor amazima essaawa zino tetumanyi mbeera gyalimu naye nga abantu ab'enjawulo bavuddeyoko ne bagezaako okwebuuza ng'onaagamba nti abaana baffe tunaabagamba ki nti bino byatuukawo nga tubiraba. Era kwegamba abantu bangi ababadde bagezaako okwennyamira muno mwe mubadde basipaya mubadde abamu ku X okwo Bobi Wine himself leading essaawa zino the leader of opposition. Buli omu agezezaako okuba nti airing out engeri gyawuliramu naddala okuba nti they call out for some action of which we don't know what will happen. So ebimu ku bibadde bigenda mu maaso ggwanga byebyo era essaawa zino tewali n'omu amanyi mwami ono gyali okuggyako kubanga ne poliisi I think n'aboogera poliisi bavudde ne bagamba tebanategeera ku nkwata ye. So naye nga bwe babuuzizaako ku omu ku baali mu kibiina era nga ono ye Ssemujju Nganda bali mu kibiina kyekimu ekya PFF yayogedde bw'atyo kubanga naye baamugambye bagenda mukwata era nti yaddako. Wuliriza ebigambo bye awo tulyoke. But don't forget by the way to subscribe on this channel. So wuliriza ebigambo bya Ssemujju Nganda. Osoma surati Lukumani gyeggwera tono nga tugamba nti wamaatali linnafsi fi ayi ardi tamut. Omuntu ayinza kumanyira mu nsi mw'ono afiira. Mulimu be baaleka mu nsiko eruweeru, mulimu abafiiridde Somalia, mulimu abaafiira mu helikopita. Helikopita erwana gw'ogiyita ntono bazifiiramu nga bagenda Somalia kulwana. Nze nnumizibwa era ntya ng'omuntu omulala. Nesizaga nti sijja kwebaka kuba Muhoozi yange ajja kunsiba. Ajja nsibe no problem. Ajja nsibe olwafuuke malayika tajja kufa era yetalisibwako talirwala na kulwala. Ajja kubeerawo nga wakitiibwa n'omusujja nga gumutya. Really abantu balekerawo okutya n'okutiisibwa okusembayo. Muhoozi has a duty. Bw'osalawo okujja mu ofiisi ey'okuweereza abantu nga muwa musolo yakusasula oyina they can call you to order. So bagambye batagambye nze ntambula bulamu bwange oba nsiba oba nzita is entirely up to him. Tekiina buzibu. Nze nali ku TV ne General Ed Tumwine nga bakamala okutta abantu mu Kampala. Tumwine n'abalalika ntugenda kubatta. Ne mugamba balekerawo okweraga. Tumwine era bwe navaayo nga abantu balaba nga ataatuukeka. Ne Tumwine ali mu ntaana nze nkyali mulamu nze obuyinza Katonda yabonyinako. Muhoozi ne wankuba n'enfa ne wankola ki talina kyagenda kunkendeeza just matter of time. Naye abajja kunsangayo Tumwine be batta yabasangayo. Muhoozi ne wantwala nanzita bajja kunsanga. Nja kulumwa ng'omuntu yenna bwalumwa nga Muhoozi anzise. But I can assure yajja kunsanga. Bwanga ffe bw'osoma surati Lukumani gyeggwera tono nga tugamba nti wamaatali linnafsi fi ayi ardi tamut. Omuntu ayinza kumanyira mu nsi mw'ono afiira. Mulimu be baaleka mu nsiko eruweeru, mulimu abafiiridde Somalia, mulimu abaafiira mu helikopita. Helikopita erwana gw'ogiyita ntono bazifiiramu nga bagenda Somalia kulwana. Nze nnumizibwa era ntya ng'omuntu omulala. Nesizaga nti sijja kwebaka kuba Muhoozi yange ajja kunsiba. Ajja nsibe no problem. Ajja nsibe
olwafuuke malayika tajja kufa era yetalisibwako talirwala na kulwala ajja kubeerawo nga wakitiibwa n'omusujja nga gumutya. Really abantu balekerawo okutya n'okutiisibwa okusembayo. Muhoozi has a duty. Bw'osalawo okujja mu ofiisi ey'okuweereza abantu nga muwa musolo yakusasula olina they can call you to order. So baagambye batagambye nze ntambula bulamu bwange oba nsiiba oba nzita is entirely up to him.